Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Musumba Bujingo ye muntu wabeera mu ssanyu akiraga. Ate ne bwaba mu nnaku. Ne bwabanga yanyiize ne mukyala weeka era mukimanya ku katuuti. Omukazi talina kyabulako toba naye noonoonya mulala. Tekikusalanga mu mutwe nti waliwo olunaku lwe bulikya nga Bujingo ne Makula baawukanye, ebyo sitaani byayagala. Olw'okuba baakola endagaano yaabwe tontabalanga nange siri kutabaala yonna gy'olaze. Kiki ye batuvuma? Omwana omuwala yayimba oluyimba edda kiki yonvuma? Nti basobola okuvayo namugamba waayo ekintu kitulya jangu mu kamera abantu obalage nti tuli bumu. Nankoze bulungi naye bino byendi ne bwendabika omukyalo ono. Lwaki ebimuli ku ssaawa eno byazze bimuli ku ssaawa eno ne bijja ne bavaayo mu mawulire olw'okuba ebintu bino bibadde byesatulatinze ennyo ne bijja ne bitulaga. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbala mbeebaza mwenna bagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi ate okubeera nga mutulaba olunaku olwaleero nina abakulu sayidi eno neeno era ensonga zetugenda ogenda maaso n'okubeera nga tukwatako zigenda kubeera nnyingi nnyo nnyini ddala. Pastor Bujingo Aloysius ne mukyala we Susan Makula tugenze okulaba nga mu wiiki eno wegwereddeko nga bagyetisse. Twadde tuli awo jo service yaggweredde mu mukwano nga pastor agamba ebyo boogera byabwe etugamba ye ate eno gye tutuuse mu wiiki eno yeemu oba lwaki relationship zibaddemu ebizibu bingi mwe tulabidde Bruno Betty ng'atuula ne muzeeyise nkubuge ng'agamba ffe tetulina mpisa zigenda kunonayo bintu era ebintu byawedde omukyala gy'ali eka akola ki afumba kwegamba bw'otunula ebintu bwe biti naawe weebuuza ekiriwa kyekiriroddawa. So tugendagenda maaso n'okubeera nga ensonga ezo ate zonna tuzikoonako gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera. Wala nkusaba video sooka ogiwe like ate nno gwe yasubscribinga edda tukwebaza ate nabasubscribinga sooka osubscribinge ensonga tugende maaso n'okubeera nga tuzitambuza bulungi. Olwaleero kansookere ku sayidi eno omukulu ono yeyanjule then tudde wano eno tulyoke tugende maaso n'okubeera nga ensonga tuzitaanya. Omukulu Sebo nsanyusa okulaba. Nalabira kusanyuka ku esanyu tunalabira ku bugenyi era walirabye dda. So ebintu bingi ne bigenda mu maaso mu ggwanga kati ke tukufunye olwaleero aliyo yandyetaze okumanya ani gwe tulina olunaku olwaleero. Anyway, kale nyongera okubanga mbeebazaako abatambula naffe abasubscribinze ate abasharinze n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze muzzukulu wa Muteesaasira SRK Ranks Kalyango Omuzirango muzzukulu wa Muteesaasira. Nsanyusa okulaba jjajja oyo nno abajjajjange mulamba omulabi oyo jjajja ndi muzzukulu wa Muteesaasira muzzukulu wa Libaaziwonye. Amiina. Tusanyusa okulaba. Omukulu ogamba otya leero? Ndi bulungi nja kwebaza bannayuganda mwenna abatugoberera naawe ate nkodde niwe bali kutukyaza bwe nakumpanga mukisa nendabikira wano ekintu ekyo si kyangu ate kontuziza n'omukulu oyo yasinga emikwano gy'abali ku byeyeeyo mu mawanga gebwe oyo gwoye naawe ayina ono omusajja Jemba Fire Junior Jemba mukazi obutono bulimu ekya ojo era wetunaavira mweno program ojaba otegedde omukulu gwe tuli naye odo gwe tuli naye bamu ku batandika bandi ey'omugezi Katulu Bwamba nedda ssebo sakaleke obadde weeyanjulanga gwe oba oyanjulanga? Nze njagadde okuyambako kuba manyi bw'oba olina omuntu olina okusooka abadde bamutegeera ne batakoma ku bya Kalyango Lanks Gomiba Band ogijjukira
gomba bando mabalungi abagenda maaso n'okubeera nga mutukubira kyemukola kya muwendo mungi nnyo njagala kugenda maaso n'okubeera nga mbeebaza ate ne mbagamba nti ekyo kyekisinga tugenda kubeera nga tutandikira ku nsonga ya Pastor Aloysius Bujingo ono nno nga tumumanyi nga omu ku abo abasumba bavaayo ne basulawo bakazi baabwe betuyinza okugamba ab'entuuyo zaabwe bwe babonaabona naafuna ekijuujulu n'omukazi yamusuulawo kuba tumanya yeye yavaayo naafuna omulala omukazi tanafuna mulala ekiraga nti omukazi ye akola ki akyastandinze still gazimbye ng'agazimbye ku miliyoni ezisuubwa mu 3 oba 4 n'agasuulawo n'atambula n'agenda ekyo kintu kyanjawulo nga ofunye yalunga ekizigo no ekintu kyanjawulo bangi abafuna abakazi bebawasa bebbali n'atalekaawo makaage n'agasigalamu naye omuntu wolabira nga akedde ku makya n'ava mu makaage agali mu miliyoni 4 okusukkamu n'atambula n'agenda n'agamba kantandike ku 0 wabaayo ebintu emabega bye tutasobola kumanya ebyomunju tebitottolwa awo wennyini waliwo amawulire agabadde gatambula nti Bujingo ne Susan Makula oba oliawo tebakyakubagana mu bibatwisa naye bavuddeyo ne batulaga nti omukwano gwe balimu gwa kimmemmete golowooza binene osibya kamera mu kuluka lyangu omanyi abaganda balina olugero olugamba nti wali omukka tewabula muliro oba nga tewabula muliro bino byonna tusooke twebuuze bivuddewa ani yabireeta era ani yabireese mu mawulire okutandika okugamba nti Suzani ne Makula waliwo loophole ekigenda mu maaso nti waliwo ekitakwatagana ku ssaawa eno tuyinza omanyi waliwo ekiwootuuka ekiseera nga taata ne maama wo baayawukana dda naye nga bavaayo mu kamera nga bakola endagaano yaabwe nze nalina mukama wange gye nali nkolera bayawukana ne mukazi we nadda yali mu Lusumba nadda katuuti n'agamba endiga nti mukyala gundi agenda kumala ebbanga bweriti nga tali wano nti mukyala gundi agenda kumala ebbanga mukyala we nsaagadde kwogera linnya nti mukyala gundi agenda kumala ebbanga bweriti nga tali wano era omba temumulaba temwekola ki temwebuuza neffe abaali bamanye ebiri munda nga twakitegedde ekiro nti baayawukanye omukazi yagenze ali mukazi gwe yeepangisiriza n'omusajja yasigadde wano okitegeera kakati abantu singa baavaayo ne batandika okugamba nanno abo baayawukanye olw'okuba baakola endagaano yaabwe tontabalanga nange siri kutabaala yonna gy'olaze nti basobola okuvaayo namugamba waayo ekintu kitulya jangu mu kamera abantu obalage nti tuli bumu lwaki ebimuli ku ssaawa eno byazze bimuli ku ssaawa eno bijja ne bavaayo mu mawulire olw'okuba ebintu bino bibadde byesatulatinze nnyo ne bijja ne bitulaga okyegeera ng'ate n'owulira mulimu ebigambo ebibadde bijja byogerwa omanyi Musumba Bujingo ye muntu bw'abeera mu ssanyu akiraga ate ne bwaba mu nnaku ne bw'abanga yanyiize ne mukyala weeka era mukimanya ku katuuti okyegeera nti waliwo ebigambo ebibadde bijja nga byogerwa mu bbanga eryo nga birina kye bireeta message bireeta mu bantu nga bibadde birina obubaka obubesindika mu bantu nga bajjamu mpola kati ku ssaawa eno ayinza okuba era n'agamba waayo abantu banaagamba nayawukana ne mamyani Teddy Naruswa ku ssaawa eno ate njawukane ne Makula kati njagala abantu bakisigale nti bamanya tukyali bumu kwegamba tubikka katambaala ku maaso kuna kuggalawo bigambo bye mubadde muvaayo mwogera abantu bagambe nti baali banoonya views bali bombi okyegeera because okwawukana kwa Bujingo ne Teddy ne Susan tetukufunamu okyegeera tolina wofunira sina wenfunira meya talina wakola oba meya alina waafunira anaakitugamba tetulina wetufuniramu so kati kino ekivaayo kiyinza okuba nga kivuddeyo kugamba nti owaayi abantu baleme kutwala kifaananyi kino wadde twawukanye ne tusigaze endagaano yaffe gye tubadde tubise tontabaalanga toyagala byama byange nange soogeranga byama byo toyogera byange
nange soogera ki soogera bibyo nkutege so ekyokuvaayo ku Sande najja n'atulaga mukyala we kuba bulijjo njagala okebere mu butambi obadde service ya Bujingo obeera online lunch hour ne service yo Sande genda okebere mu myezi ebiri egiyise emabega olaba oba Susan abaddengamu abadde taliimu gwegenda okebere genda online ku YouTube ya Soloti okebereko ku services zibadde ziri emabega awo myezi ngeji olabe oba Susan abaddengamu ne wano we yakolera samoni yogamba nti omukazi kibi okubeera n'omukazi ng'alinga gwosibyemu omuguwa nze nkugambye bugambi genda okebere ku online okebere mu service za myezi egi kwegamba ekigambo tekyava mu bbanga kugwa bugwi wabaddewo ekibadde kiri awo ekitatabagatta okyegeera kuba Susan before yabeeranga mu service 24/7 era ng'abuulira n'okubuulira wadde ebintu byabuuliranga nga si bya church bya laavu okyegedde kakati gwekenda okebere mu myezi ebiri egiyise bonaasanga mu Susan kitegeeza nti kino ekintu tekizize buzi waliwo gye kibadde kiva abantu ekitandika okwokya kwegamba omuliro baguwulidde automatically kale oyo nno omukulu kalyango MC Meya embeera zino tugambe nti Susan bo ewaabwe bali bulungi bino bibadde ebigambo bya social media manyi abaana ku internet basala omugambo okusookera ddala bannayuganda njagala bategeeza ebigambo bino bw'oba toyagala bufumbo bwo bwogerweko bujje mu public nfuna bulungi issue tebina bitukwate byandibe tebitukwatako kuva tudiscussinga ku relationship ya muntu naye kubanga nti oleese relationship yo nojanika in public nojanika ku social media komanyide ddala it combines a lot of people from different society okitegeera nti omulugwala abeerako omuganda n'abeerako omunyankole n'abeerako n'omulala kitegeeza nti oba otuwadde debate ey'okwogera era bw'aba mukazi mubi nkulayirira ga Katonda muggulu goba obanga toyagala kapo yo oba relationship yo oba omukazi wo bamwogereko mujje ku social media naye togenda tukakaatika kuteeka ku social media nga gwotereddeko mu vibe ennungi era nga gwowana kikyala kyo nga bwe kiri ekirungi naye nga ffe tukimanyi kya P2 tugaana okukyogerako nti ekikyala adde okipostinga nekya primary 2 kubanga otadde ku social media ng'ononya comments ne likes kati tofaayo kubanga bootereddeyo tomanyi ndowooza yaabwe oba bali negative oba bali positive goyinza oba otaddeyo mu mbeera ya positive ne togenda kusoma ndowooza z'abantu bootereddeyo kati kapo ya Pastor Bujingo ne mukyala we Susan Makula teyandibadde point nti lwaki tugidiscussingako singa Pastor Bujingo teyateeka relationship ye mataala ffe kugiraba tetwandibadde na buzibu nayo nkugambye kubanga kapo yo eri mu limelight ogituwadde owadde omuntu atakwagala n'akwagala bonna okufuna endowooza ku oyo omuntu ogwokoze eki ekyokubiri Pastor Bujingo omuntu gwe tumanyi nti ne bwe yali akyawa omukazi we yasooka yamukyayira mu kamera buli kimu ekyamuliko ebyali bya mu kisenge nti simanyi ebyomunju tebitotulwa ebya Pastor Bujingo twabitegeera yavangayo katuuti n'annyonnyola abantu abagamba mukazi wange ebigambo mu bikomye kuba mbitegeera okategedde bulungi kakati olwaleero bw'okeera ku makya n'otugamba nti nalabye era abamu ndi kati alaze mukazi we omanyi tulina ekizibu kiri kintu kimu mu nsi muno waliwo omusajja omu yagamba nti abantu abatawabulwa bali basatu banaweera banatujja nawe mugattako asooka ali mulaavu omuntu ali mulaavu owookubiri omuwagizi w'NRM nkikuddira owookubiri omuwagizi w'NRM bigambo bya MC Meya owookusatu omuntu atawabulwa ye mulokole era nkobiddemu yes nzija owookuna ye muwagizi w'enkyukakyuka oba owa nuupu mayimatejagateniarebya nowa nuupu naye abantu bameka tebawabulwa omuntu ali mulaavu omulokole muwagizi w'NRM
muwagizi w'enkyuka kyuka oba muwagizi wa Nuupu mu kaseera kano lwaki tebawawula nti abantu bano betwogerako olwaleero ye kyamanyi kyekyo ekyamukyaya NRM yakikwata ne banamugamba nti bane kyekyo ekimuwagiza NRM ne banamugamba ewamba abantu ne banamugamba mubende bagoba abantu ku mataka ne banamugamba nti owaaye enguzi efuse enguzi agaza empagera mu 7 omugambo ddamu otya owokutano yegwe bakyaye naye ng'akyayagala omuntu ndowooza neze ne bamugamba nti omukazi mulogo mu bufunze si bwe kiri katutwale bweti nti omuntu yenna ali mulaavu katutwale nti era ali mulaavu okategedde olwaleero Pastor Bujingo mukazi we kye bali mu kukola essaawa zino kubayita okwekangabiriza installation yes nti tekinnatuuka bwe kiba kizimba tekinnayabikanga ekya Teddy Naluso kati abatwala ku next edition leka mbagambe ekizimba kya Teddy Bujingo kyatandikanga nga katulututtu nga kayute ne kagira ne kengerera ne kazimba ne bagamba ne kiki kino bandoze ne kyatika olwaleero Makula Susan Makula akatulututtu kazze ne kamusiyirira omwami n'akiraba ye omwami yakalabye nti noono muno katandika bwe katyo akazimba ka Teddy Naluswa katandikanga kana akali ku Makula ono Makula kubanga ye Newcomer tannategeera ndi kino kizimba kaka nayo tulinze lwe kinayabika indicators kiri musiwa bye bino byotaso kwa ba bloggers kubanga nekya Teddy Naluswa tekyayabika mulundi gumu nekya Susan olwayo tekisobola kwabika mulundi gumu okategere bulungi so bino byonna ebyokujja tujje mu kamera twekazeekaze ebimuli biveeyo fe tukyeyagala bazina obuzina bosoma entunula ya Pastor Bujingo ali mulaavu neyoli ebyabadde n'omukyala byakola kati n'osoma body language babiri bano bombiriri olabawo omu kugobakako okukola ekintu kyogamba sule nga bamusasudde maanyi ga ssente gayinza obutaba amaanyi ga ssente naye olw'obukwakkulizo omwana omu kyeyavudde agamba nkumanyiiko bingi geza saagala kugendayo nkumanyiiko bingi geza kakati wano ekyomu kamera omanyi tulina otegeera kino ekintu olwaleero Susan Makula si musiru olwaleero Susan Makula ekyatuuka ku mujja we yakiraba omanyi mwegendereza nnyo bw'oba okyawa mukazi wo oba girlfriend w'omusajjawo ng'olina gozzaawo weegendereza nnyo ekyawa gy'omukyayi ate obutaginyumizaako kwono gw'oleeta kati eyo ono yali mu kamera Susan Makula si musiru asobola okukkiriza naye ng'ategedde endowoozayo n'entegeerayo kati agenda okujja ng'ategedde nti ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda kati olwaleero buli akazimba kano lwe katandika yadde Bujingo okalabye nti kazimba Susan Makula ng'aleeta akazigo Susan Makula ng'omukyala yava ebusoga gwe baabuulirira ng'ateekayo n'olukatu mu sigiri omukazi omuganda Namakula oba muganda oba muganda olugafe tetugaye ye n'ebusoga yagendayo kaakati ng'omukyala gwe kisazeemu okubeera omusoga kive obuwangwa bw'omuntu kale mukyala muganda kisazizzaamu neetonze omukyala mbadde ndoza mutapusenga Teddy Naluswa kaakati okunnyonnyola nti omukyala omuganda yabuulirirwa basengaabe ye bw'amanya nti kano yadde gwe tannategeera naye ng'omukyala akulidde wano ng'ama nti n'olukatu kaluteeke mu sigiri lukyamuke ng'akagema ng'ayisaawo mbabuulira ebigambo bino
Bujingo okweya byonna bisoro bikola n'omukyala gwe baatulaze bambabuulire baganda bange bannange mbabuulire erinnya Rwanda walirabye Nyalwanda lirungi wano tulina lanks kino nakyo osobola oleka katono meya nze erikazi ne baliteeka awo ebyaddala nga Susan nga yaliwo awo Bujingo simwe nawuddeko nina omuntu yaŋŋambye naŋŋamba sobola oleka yanyirira nno nga yali bw'ate yali bubi Susan yanyiriddeko waliwo akawondo k'abakazi akalya akagamba nti fere tufa ku Bujingo ani gwazizaawo ne wazaawo abantu 8 as long as atushahida Susan Makula lwaki nti balumirirwako Teddy bakyali mu timu Teddy ekyali y'amaanyi bagamba tetufaayo oba akyaye Susan nazaawo abantu 8 tetubalinaako buzibu ne as long as akyaye Susan naye Susan akamula akatunda sike katwala pasi avanga wa mukazi gundi atugamba n'ennaku zino yagezegezeemu ebintu byetegeerekeka nze Bini atugamba padi yagitwala Bini atugamba padi yagitwala yatwala fandi Bini najiteeka mu kiswa tesobola kufuna lubuto nti omwana ontagenda funa lubuto Susan luliwo olulaba omukazi yazze n'ababuuza n'abagamba abo bonna abagamba nzaala ddi either balogo oba banjagaliza kambabule ne kano mukategeera abatulaba ku bannaaki mu nsi muno buli lw'oyingiriranga amaka g'omukazi munno buli lw'oyingiriranga mu maka ga mukazi munno mu bimu naddala ng'osanzeemu abaana mu bimu ku by'olina okunyweza mu bulamu bw'ensi eno okunyweza omusajja oyo kwe kumuzaalira abantu bakeerabira buli lw'oyiwasanga omukazi azaddeko ng'alina omwana omu oba abaana babiri okumwebalira nti kati nange muyinako obuyinza obwenkomeredde olina kumuzaalamu 3 okategere bulungi okumunyweza ekyo nindye omukazi yenna oba omusajja yenna bw'osanga nga nina abaana abange kati okubala nti onange onfuuse wuwo bw'onsanga na 3 oba olina kubanga twelina 4 okyegeera lwansonga nti buli lwolaba namba eyiyo ngeri outed namba na bano bennina oba onsinga okyegeera oba onsinga nti otuuka ekiseera nga olaba boolina basalawo nnyo okusinga bali ne bali kabeera nga benalina basinga ababo okubanga basalawo kitegeeza okyali bubi nnyo okategedde olulimi lwogenzemu lwa buziba nnyo leka nkinyonyole bulungi ku nsonga ya lanks buli lwonsanga n'abaana 2 gwe nga tonnanzaalamu yadde maama w'abaana abo ali wabweru n'abaana be 2 babakyasalawo ku kibi ennina naye buli lwojjanga n'onzaalamu abaana 4 kitegeeza namba ennene esalawo yeriwo ate yeri mu maka you go with the majority very good tugenda ne majority kati olwaleero Susan Makula ng'okyalimbira ebyokuwoza tugenda kubanja omwana ate sina mwana ate obuzibu Susan Makula bwayolekedde nti Bujingo ayina abaana olwedda abakulu kati olwaleero Susan Makula agenda kwolekera olusozi gambalagala bamwesonyiwa bakola byabo kati mu bufunze Susan Makula agenda kuguma enamba ennene eri esigale nga yeesalawo kati ye kyagenda okukola kwe kubba obutonotono naye bwabbyemu okubbira oli omwana we omwana taata yamuzaala yamwadoptinga n'afuuka mwana we ate gwe Susan Makula omwana wa Makula Bujingo yamwadoptinga anti kati wuliriza kibanga nina mukwano gwange yaddira second wife gwalina namufula second wife naye nga taata w'omwana wa second wife yerooya we kanziriremu yavwasa omukazi owokubiri naye nga taata w'omwana w'omukazi owokubiri yerooya w'omusajja nga yamufuna ayina omwana oyo yes ng'olwedi akimanyi rooya we ye yazaala mukazi ono yazaala mukazi w'omwana naye nga yerooya we naye nga akakodyo okategeera kakabeerawo mukazi yamuteekawo okyegeera talwanirira bibyo alwanirira byolina bidde mu mannya g'omwana w'olirooya
Okategedde akantu ako kali logical nnyo. Nyambi ya mwadoputinga tomuyita mujega ye Bujingo bane gundi. Oba Susan tomuyita nti ye mujega ali awo. Ali n'ekirala omusajja Bujingo kyeyakola kituufu lwa nsonga emu nti omukazi wona abango ng'obango wasize omukazi alina omwana olina kuddira mwana n'osalawo olukonko ate ananona kyeri. Mbu bino bibano na fees batera okuza. Ananona kyeri. Tomulaba amuza ne Kenzo tomulaba. Kenzo alina ku mwana we kusaba amuza. Awo ensonga nzifunye. Kwe kuwulira statement Musumba yakolako statement yawe mabega mu mwezi guno gobadde yogerako ranks. Ngagamba omukazi akukyaya abaana bo abakikazi era wegenerezanga bwobangoze maka g'omusajja yagalanga nnyo abaana b'osanze maka yali agamba kyenabagambye nti olwaleero Bujingo wakyogedde bwabeera mu ssanyu tumanya ne bwabeera mu nnaku kati mwe bategeeza bannayuganda batugoberera kuno ku mukutu gwaffe waliwo ekitagenda bulungi mu maka g'omukulu kakati ensonga eno njagala tugigatire wamu abakazi nga bafuuse kirala tugatteko Bruno Betty ku nsonga eno bwe tutunuulira ebintu bya Bujingo ne Bruno Betty bina we bigattira omu yeesiba ku munne kirabika omwezi guno gutumalako gwonna gubaddemu ebintu bya lave ebisinga amawuli agabadde gasingamu ga lave twasookaga Bruno Betty kulaba surprise birthday party negwa butaka ne batandika okwogera tubaali tukyali ku ebyo Nambwayo ne Suna Beni ne biyingirawo okyegeera tubadde tukyali ku ya Suna Beni ebya Pastor Bujingo ne bitandika okuba nga bibikkiriza ebya Suna Beni zali n'agatta wakati awo family nejja omu n'asalako bbaawo Bugundi omukazi yavudde mitukula yadde Sekadama bago basazeeko obudidiri yabadde mitukula eyo yasazeeko bbaawo buki so mukyo ebintu by'obufumbo buli logiko nti togenda kusanga tosobola kujja newuone gandinza obukazi mufuga bwenti nawe obufumbo obufuga oba jjajja wange obufumbo yabutambuzanga bwati nawe obutambuza buli muntu tete babusomesa era nze ndaba nnyo omuntu n'agamba ku social media gundi yakola bwati ne bwati n'agamba obufumbo tebabusomesa because wakulira wammwe nakulira waffe n'abakazi bonna betwagala oba betulina ewaka bonna bakulira waabwe okyegeera kati engeri gye babukulira ewaabwe naawe nga wakulira wammwe buli omu empisa gye bamuyisaamu ndala nnyo obufumbo mulina kukwatagana ne mukyalawo oba n'omwami wo mmwe babiri ne mwetegeera naye baŋŋambye abakazi b'amabina tebafumba ate ebbina lyerifumba kyekyabonyabonyeza Bruno Betty notuuka okkaaba nti munnange bali bagundi bwe gaba nga segafumba nze nfiirako bbina bana amatwaga tukyayi abakazi baffe ab'obubina omukazi w'ebbina amagezi ge naali muwadde Bruno Betty akkirize nti okukyawa kubeerayo batukyawa enkya nefuna okwagala okyegeera naye olaba ranks tukkirize nti abantu bakolima oli bw'asalawo okwagala n'omugaana eyajja anoonya Bruno Betty alina gwe yasuula n'omukazi we gwe yasuulawo kati Bruno Betty bino byatandise okugamba nti simanya banne be bamusekete no mbu afe love yafe eri fine yamanyi nti ekizimba kigenda kudda mu kiterere mu bulamu buno obwensi omukazi bw'aba yakukyaye love ng'egenze tedda bw'aba ogenda ku mulubaale emirundi 10 mukazi nga yakukyaye love ng'egenze tedda kati nze kankugamba ekintu kimu oyinza okwesiba ku mukazi n'otunda n'empale naye nga tetunagenda kunjawukana gye baawukanye tusooke twebuuze baatandika batya kuba emboozi ya Bruno Betty ne mukyala we bagamba yali ya mwezi gumu okweraba kubeerabira ku TikTok mu mwezi gumu ne bakola arrangement yalina omukazi yalina amwagala onamugamba kiki ko omukazi nze wonyanjula kiba kiwedde bakazi babyogera nnyo ebyo kati Bruno Betty ye olw'okuba nti yalaba ebbina liri eri biki Ranks mujje ebbina lyabakoze ekibadde mukyala bwe yalina ebbina tafumba nonze sogedde ku mukyala buli alina ebbina bwe yalaba ebbina lwaki muve ku mabina n'abakazi teyetegereza muntu gw'agenda naye yalaba bbina meya
sente z'omusaala ozimanyi meya sente z'omusaala ozimanyi naddala ogwaffe wano mu meya naddala ogw'amawulire meya sente z'amawulire ozimanyi nti sente z'amawulire Bruno Betty ne sente ze zaakola mu mikolo ng'omukazi ebyaddala akulabidde alibaddeyo ne smart wayawo eri gwe oyinza okudda no ye yalaba bina yalaba omusajja bwe yalaba ebina bwagambo bino wane Kampala nakola katuka nga Lanks bomalirize ensonga wane Kampala oba toyina bina togenda kulya ku ssente ya musajja alekeyo lya ssente naye omukazi alina ebina nga tayina wano tonsala mu bwongo nga tayina wano tonsala mu maaso wane ebina just bina tuvera kadu ekigambo ekyo kakati sokolideko Lanks mbuze ekibuuzo ng'ojjeko ebina kiki ekyali kipapya Bruno Betty okwanyula omukazi goyo mukazi omumanyi gwe mukazi talekeka bwobanga olibo ng'okyanoonya beauty bwobanga mu basajja abanoonya beauty oyo mukazi talekeka era kukozesa ayinza okukozesa ebintu byonna omanyire tuguddeko olw'ebbina nze ebbina limalira mu ddala amagezi nze babuli bana ebbina limalira webalegera mu maaso n'okubeera ng'otugoberera kyokola kya muwendo mungi ebbina likumalamu ebbina limalamu era bannange nze bwe waliwo lwembeera wano netuula wano Emmengo Lanks netunuulira nekayitawaako omusere nga ako tekalina kikaŋŋamba neŋŋerukaira nga litiro nebbina nendabira ddala nga omwana w'ebbina bw'akusaba ekyokulya muwe bw'akusaba ekyokunywa muwe bw'akusaba tipu muwe omwana w'ebbina bwe kiba kyetagisizza tomukkiriza wamma abawala nno bagenda bambala obubina kati ne kati kaneebuuze bw'otuuka mu loogi meya ayinza okubanga wakufunako omukazi ayambala akabina bw'otuuka mu loogi n'akambula okola otya wamututte ng'oyagala kankubuulire nze omwana w'ebbina eryambala etabula Lanks omwana w'ebbina nga siryambale ne waba atambula oba ate waliwo lino lye batafumita mpisa ombulyamu ate n'amabina agakalwa sigaagala nze njagala ebbina nga bw'oliko nako bw'oti owaaye nze bbina nga olikonako bwo bamuyise musimeya wamma Lanks ekituufu kyekiriwo ekyokola mu bufumbo buno meya obulungi bwaki wamma ku nsonga eyo ebyaddala ku nsonga ya Bruno Betty ekyebintu siwagira genda bijjayo naye ate Lanks kyekyo kitagenda kusobola ekyo kyo kyetagenda kukkiriza era wadde oyogera nga nizoosi nye ku kyobutano na bintu nkiddamu wano nawulidde busimase bwato Julius yakulidde nalabye simanyi yali presidential candidate ani mwami Senkubuge ngawoza nkiddamu zino ensonga abaali mu mukolo guli byonna tuzibajjeemu meya bwe yagenda ntambaala siri kutambaala ebbina lyalikiriya nze nagamba afiira ku bbina talozeza ku bizibu by'amabina okubirozaako no wamalabayo nga nze mbeera kati nze this is my view kati naawe ojja kuleeta eyo ekyebintu simuwagira ngenda bipiikinga naye ku bulumi bw'essente y'amawulire anti buli kintu waliwo loosi okyegeera bingi bye tukoledde abakazi netubakolera bizinesi n'amaliriza nga agitutte okyegeera netukola buli kimu nekyo n'otuuka n'ogamba wano mu kupapala oyinza okupapala n'ogamba sere zange nezikuluma nnyo ne bwewetuula bw'odda mu ewuwe waka n'ogamba naye bwe nkeera ku makya n'ensanga omwana wali kukubo ne muwomi 5,000 n'agirya okyegeera kibaki n'ogamba eyo famire katingi ekyo nkiresse ekyebintu siwagira bagende bakinone wano mu Buganda ekyo akamanye nti kiwedde bamubye kale bamubye akitwale nti bamubye nga bonokera ku makya dosanga ennyumba yo nga yonna bajeeze akitwale nti bakikoze eki bamubye amanye nti buli lunaku olukya ku nsi kuno waliwo omuntu gwe bakyawa buli lunaku olukya ku nsi kuno waliwo omuntu agwa mu laavu okyegeera so amanye nti
bwaba badde nayo ebbanga kirungi nti ebbanga tabadde na mukazi ebbanga ddene ate nga psychology y'okwekyawa okudda mu obujja ebbanga ly'omaze n'omukazi otwala ekitundu ky'ebbanga eryo okudda obujja bw'obanga omaze naye emyezi 6 olina okutwala emyezi 3 okudda obujja okyegeera okwetereza n'omanya nti kati kiri kigenze kino kigenze n'otandika relationship empya kati amanye anoonye ne size ze ave ku mabina ago meya gagenda musuula obubi omwana bambi yajja nno kubanoonya nga anoonya Bruno Betty kati ezo size Betty ze yali alina okutwala omanyi tetwepimira meya olaba byenkugamba bulijjo byebyo ranks olimbye tetwepimira nze sijja va ku bakazi balina bwongo yadde obubina tebalina nze nkubuulira meya wama ebintu tubinone oli mulokole oli mutuufu noonya bwongo kyekyo bayibuli egamba omukazi omugezigezi oli mutuufu azimba waba omukazi omusirusiru amenye ennyumba ye n'emikono gye nekino kankikumanyeyo togeza n'oleeta mukazi nga wa bwongo naye nga tosobola mwanjula mu banno nga gwe obwongo bwe gwobumanyi mu kisenge simanyi mba muwasiriza nsi nze omukazi owange nze munyumirwa owamabinawo tumulira famire nkiddamu omukazi ng'awooma omukazi disclaimer ebigambo bya meya netusaba mutusonyiwe ako weekali nedda interview njibalekere ng'ogirekolagawa togenze wala okuwooma kinene meya wange kale nze nebbina nakasitaabanga kale ng'omwana musufu ng'alina ebbina obwongo tuteekamu buteeke mpola mpola sikuzaako nga Susan yagambye bw'ati olubuto we luba lubanja emmere olulira nga lukuluma naye omutwe guba gubanja obwongo tebumanya kyova boogera ebintu nga bya kisiru nedda kati abadde akubiramu nebbaawe abamabina bayogerako nze ensonga yange nga wamaze meya before we conclude bino ebintu bitawanyiza abavubuka bangi n'abasajja abawasa abasajja 80% kasita asalawo okuwasa abalowoozezza nti ayagala bufumbo kyokka ne wabaawo bwe kigweno mu beddini nti ni musiraamu tojja nga sikuwooye ni mulokole tujja tetukoze embaga abo omuwala abaayo nga nze bwe nyambala mu kadaali kiwedde ffe bwe batuwoowanga bwe mulembe guno betukola ki sokoleke nkiwakanya mu ddiini kati sooka obuuze pasita Bujingo pasita Bujingo yabeera n'emakula nga talina we yali alaze nga nakati ku ssaawa eno tebalina mpeta bagina ate bagina kati oŋŋamba otya nti ku kyakyo ŋŋajja kuŋŋamba tumala genda mu nga bavudde ku nnono entuufu naye omukazi essaawa eno amazima amatuufu ebintu byo tukyabino nayo ranks bingi ate ranks nayongedde okubuuka nze ninako omukazi wuliriza ninako omukazi waliwo omukazi yanoba mu mwezi ogwo ate wa Bruno Betty yamazeyo emeka wegiba enene 3 kati lwaki tetunona tebayanjula January Bruno lwaki tanonayo bintu njagala gamba lansi abakazi babbi kati bagenda kukola amaduuka ewaabwe nze kugamba ekigambo kino ekibuku kisinza okusiba abavubuka mu bwavu mbaga ekisinza okusiba mu bwavu bakiŋŋamba kadde mu ranks mabina kyekyo kyennyini amabina ranks singa gasibya abavubuka mu bwavu amabina gabe kati nkiddamu ebigambo bino anti njagala ompulirize bulungi ekimu ku kikyasinza okusiba mu bwavu musajja omu yakiŋŋamba menta wange naŋŋamba ye muvubuka okulaba nti ebintu byakoledde emyaka nti okusaanawo mu ddakiika emu butakirinaako buzibu siba buli kyoyagala nze kasitondekera obulamu omukazi ali mu kusiba tiviyo gye wagula akakadde owoza twala buli kyokola ki sebo otudde mu ntebe ebintu nkujjira era mento omu naŋŋamba mu nsi muno bw'otali sikinga n'ebyobugagga bikole ki kati gwe tebereza ebintu byokoledde omwaka mulamba oli ajja abitwale nga teweerwanyeeko self defense ne bayibuli egyogerako ne bwe tudda mu by'obuwangwa abaganda bagamba nti lubaala embeera
ngembiro kokoleza atya kakati olwaleero nze lwakiŋŋamba nti tulina okunona ebintu byaffe tubiplaningidde ebbanga gotulaze nti okola ki uliriza leka male point yange ne mwayoge olwaleero ebintu bino famire zifuuke ekyokulabirako mukuze abaana bammwe mu mbeera nazzi kuno ng'omwana bw'anoba senga we yasooka okubuyaana kubanga alina akantu ke yamusajja ke yakola ki olwaleero tugamba Sebwato Julius ne banno bwe mwali mu lukiiko n'abalala ensonga zino muzikole ki kale mwe tetukyabeetaaga mu nsonga zino kati ba social media in-laws bikubanga waloga nawulidde avuma mujjukire kapeno mwagiteeka ku social media era mubadde nga bwe nabagambye ku byabugingo nadde etandika nti mwatuteera ku social media tu debating tubeere concerned so nganze munnayuganda ali concerned social media in-law with my team. We have a suggestion. With your team? With my team. Muli mukale. Muli batitizi. With my team. Yeah. With my team. Which team? Somewhere. Tugenda kunona bintu kubuko. Lwaki? Nafa abasonda mutuddize ze twasonda. Yes. Tukoye jogo lino litya. Buli asonda alina ssebo lisiti twalina omuwanika. Wasonda mutwalo gugenda kuddira. Atugamba mugenda tusasula bwemala okujja walo byokkiriza nti ogenda kufiirwamu kaakatono ofula bulungi era bwe kibanga waaliwo omuwanika ogenda tuwa olupapula bwe tumala okunona ebintu byaffe bweppa tugende ebimu ebyetagisa okuba tubitunde tuggyemu akasente Bruno Bet yeekubeko enfuufu kubanga omusajja akyali mu mabanja akyasasula omukolo gwona omukolo gwova nga tolina mabanja nga gwani gwekyogamba Bruno Bet ali kusani gwekyogamba omusajja nga azinye mazina ga Bwakatumwa ate tetugenda tuveeyo kuli babasasula eri kitundu wavudde ku mabina anyway nze nga njagala okuva ku nsonga eno love Bruno Bet nze kyenjagala omukubiriza love nga yagenze ne bw'okola otya tesobola kudda love bw'eba egenze ku ssaawa eno okuggyako ngo obagamba waliwo enjogera egamba nti sitaani talokoka omukazi bw'abanga addidde ggwe n'oyogera naye ku ssimu n'afuna gatisi ezirikodinga by'oyogedde naye n'abiweereza omuntu omulala byosooka bigenda bisaasaana ku social media omanyanga ebyaddala mu bulamu bwo omanyanga nti oyo omukazi yakukyawa dda nze nnako omukazi nali nkyamukwana tukyali mu dating naŋŋamba nengula poloti nina polo gye nagula naŋŋamba nga tontaddeeko kale atisiti wali ntaddeko mu babaddewo okyegeera ku poloti eyo nange singa laavu yange yalinga eri awo neŋŋamba nga siina byembala neŋŋamba tyawaaye kantekeko omukazi ono naye mutaddeko kalyango negundi tuguze poloti eno ku ssaawa eno singa nkaaba amaziga kuba tetwamala naye mwaka mulamba singa yagitwala dda okyegeera so Betty akkirize nti abantu bakyawa ate laavu bw'eba egenze atandika anoonya waliyo abantu abamwegomba abakazi abalungi ate abalina abaakoowa abaagala okutuula bakatuma ku mikolo nga kubeera abakazi naye nina ne kempuli nakulira akalala baatuuka ku mukolo ogumu ng'omukyala makeup artist wa mugole ng'ono ye Katumwa ng'omukyala makeup wa bakatuma omukyala ali makeup artist wa mugole nga Bruno Bet Katumwa afulumyayo ki omugole buli omu yafulumya gendo Katumwa gwa makeup gwali kati wulirize sokoleke kato omukazi yalowooza nti obwakatumwa buli dda bwa wansi nnyo ati kotuwuliriza bwe tugenda tuwulira yo oli agamba nti obwakatumwa buli wansi nnyo mukasajja levo ye naye bwa makeup gwe mwana wo osobola omusomesa ng'omulimu gwogenda omusomesa okuva mu primary n'omusomesa senior secondary n'omutwala ku university asome makeup nga gwe mulimu gwagenda okukola osobola naye kisinziira ng'agenda kukola bukooweekoowe
naye katumwa nga bw'otasobola kusomesa mwana okuva primary agenda akola obwakatumwa naye sisobola kusomesa mwana okuva primary agenda asobola kuba bwakatumwa omwana nga yasiikudde obuzina awo avaawo maki buzibu bwaki buzibu bwaki nze mbalabyeko katumwa oyo era nze Bruno Betty kati kankuwuliriza omukazi okukkiriza Bruno Betty oza kiki ekyamukuba buzina omukazi katumwa nga yakulembeddemu abaana nga bajja mu kidaala ogamba ngenda ne katumwa anti mu bwongo oba olowooza ti nga bwagazina wagenda ogazina eri bwe kiba abawala basinga batomerera mwebalegenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi njagala kubeera nga mbebaza olwaleero kengudde mu basajja babiri nina eno kalyango antekako omusajja mukulu ono Kasirye olwaleero ne wamma mbakubiriza abavubuka bwe muba mugenda okuwasa n'okwana funanye omukazi akugattako temugoberera mabi na banna sokole katono nnyo kati ate omukazi agattako ate mubi nnyo omukazi agattako kati nze wuliriza nze nenkera ku macanga nina wenzimba omukazi n'aleeta akamooli n'agula akamooli bwenkeera ku macanga simbadde sizina ku olwo bwenkera kumacha nenzifuna nzikuleta nenzikuwa negamba kalisiti kange kampe ate nekyokubika kigambe nakugamba agenda akola ebibye nakugamba era tukolera baana ne sente y'omukazi kati kagambe kino mu abasajja kano ka trick kamu oba tuyagala kweregana mukazi sente y'omukazi oba onojja tumugamba kituufu kyogenda gikolamu sente y'omukazi togigattanga mu bizinensi yo oli mu kuzimba ngoyagala gigattako byaddala kuzimba gwe gimwewoleko nenga omulaga kirala naye lwakitegeera ne bwe kiba kizimbe kya bukadde 10 n'ateeka nti yataddeko 2,000 ekyo kyammwe babiri ndeka ebintu obikola obikolera mukazi wo n'abaana bo wuliriza lwaki mukyali ku ndowooza enkadde kuba omusajja gwe mumufubako nnyo okubeera nga ye alina okulowooza nga mulamu ne bw'aba afudde okyegere bwe bulamu bwemulina okuteekawo nogamba nze kalyango ndooleza abaana bange nga ndi mulamu ne mbagamba naye enkya bwenfa mbalekawa waayi kyenina okuwa nze muwala wange gye mungamba nnyo kyenina omuwa ku ssaawa eno kwe kusoma bayibuli egamba omusajja anaalekera abaana be ebyobusika ne bazzukulu be ebyobusika nkuwadde amagezi nze kitange bwe yandekera nabirekayo byabwe by'abaana si byange era olwo kitaawo kye yakola ekyo kwe kutegekera abaana n'abazzukulu be ebyakitange sibibalirako era ekyandeeta e Kampala nenjija n'essaati emu kunoonya byange okyegeera nze ekyota siddayo gamba nti kangende nnime mu kibanja kya kitange nkimanyi gyekiri neera mbagamba abaana ne bagamba kyekyo kyammwe kyali kyajjajja n'ekyokubiri olwo bwe busika jjajja bwe yaleka ye omusajja omugezigezi bayibuli gweyogerako olwo jjajja yali musajja mugezigezi yasoma nnyo ekyawandiikibwa ngenda kugamba ebigambo bino naye ekimu ku kite ekyasinza okusuula era abavubuka again kwe kunoonya omuntu simanya ngattako kyekyo ekyo kisudde nnyo abavubuka kitya omuvubuka omutuufu uliriza omusajja olina kubeerawo okukolerera famire yo mufuna bulungi nzija point mpozi okugattako nga kwogamba kwesitategedde omuntu akugattako tasobola si buli muntu nti agattako financially nawe waliwo omukazi ng'ebirowoozo bye bikuzimba nga bikugattako omukazi yenna ali supportive ye mukazi asupporting ebirooto bya bbaawe mpaji eyambako omusajja otuukiriza ebirooto teriyo omukazi ng'akwagala atasobola kusupportinga birooto byo atakusupportinga batakwagala era walabuliriza walaba ng'omukazi ng'oli naye nga tasobola kusupportinga mbirooto byo aba takwagala kaakati be abamabina bwe twogerako leka mumalirize ensonga y'amabina njaga ogiveeko kati leka nkikugambe kino openly olwayo kimanyi n'obulungi bulina kye bugattako ku musajja obulungi bw'omukazi bulina kye bugatta ku musajja akwana ebbali n'aleeta nedda maliriza leka wuliriza pointi yange peace of mind omusajja kye bayita okuba nti onoonya mirembe waka kikompaini wuliriza anti wuliriza ng'omuliramu emirembe ng'okakkana kimala obulungi bwe twogerako si bwa mukazi wa Lanks kumulaba nti mubi wabula kiri nti gwe omusiimye n'omulaba nti mulungi kyekyo okategedde bulungi kimala kakati gwe point gy'oli mu kwogerako gye weesibeko nti ey'amabina
nze olwaleero bwenkeera ku makya uliriza mulina point gye mugenze musiga mu bantu nti abakazi bamabera mukazi ntawe omukazi omugundi mutasana okweta tribe omukazi bwati abo tewesembereza buladi tubalabye ne bazadde baffe ne bakadde baffe n'abakazi betuwasizza oba ne betuzaddemu abaana n'abalala betuwa emikolo gyaffe bewasizza ababazimbye nga ba tribe bweza ate muzimuvuma ng'amatako amanya mabiyavuma tribe yange teri ku kyammwe wabula eri ku byonna ne byentera okuwulira olina agamba nti nze mbu omukazi w'amabina tafumba omukazi w'amagundi takola bwati buladi togenda kunnoonyesa ate mukazi atalina kabina kiddamu wana mukazi wa kabina yafuga ekampala nedda n'abatalina bubina kateeka kusowanukalye nina ekibuuzo kyange kikino okubeera n'omukyala Cafe Javas neekera ku makya neevaayo nemuwa ekirabo ky'okubeera the best esteemed customer nga mukazi we waka abakuweesa ddala ekitiibwa okusinga Cafe Javas neevaayo nemuwa ekirabo ky'okubeera nga ye customer asinze mu mwaka guno bwe mugenda ku Cafe Javas muwaayo amannya gammwe n'ennamba zammwe tekoleke muwaayo amannya gammwe n'ennamba zammwe abasinga bamumanya batya tewamumanya gwe bawa ekirabo atafaayo kyabuuza kubanga njagala kinyonyi point gy'oli mu kwogerako Cafe Javas ekedde ku makya ewadde omuntu ekirabo ky'oba kasitoma mukazi wange okuba nti mu kasitoma waayo buli ki omwaka mulamba kyefaananyirizaako bwe tuba tudibatingako wano mbu omwana yajjidde ku ssomero mu helikopita era n'osanga omulala ng'agamba mbu okwejalabya olwaleero bwe asirikayo manyo ne bamuwa nkoko oba ne bamuwa ngudi kitegeeza kyabuuza nkitegedde nja kugamba nti kijja kusinziira ku ggwe omusajja eriyo omusajja nga ye mukazi wamuwasizza ewaka tamuleese kwoza tamuleese kufumba era nga ga bebi okufumba no tujja genda tufune Cafe Javas ebyokwoza no omukazi ajja kujjayoze oba tuzitwale mu kyuma okitegera kati kisinziira ku ggwe omusajja era bwe kiva ku makya omusajja gwe n'onyiigira mukazi wo okitegera nti mukazi wange alya mu Cafe Javas kitegeeza gwe obwongo bwe obutatoola bwenkera ku makya nenfuna omukazi wange ne mugamba nti nze kalyango mpomberwa nnyo ettooke wano erinyige okitegera bwe tubanga era kubanze bwe tubanga twekwana nkunyumiza byenjagala okitegera era abantu bangi nnyo b'osobola okutandika awo mu mboozi awo n'agamba nze abasajja b'e Masaka sibasobola abali ettooke eki abakazi be bangi ng'otomatikala okimanya nti ono tansobola tugenda kubeerako mu lugendo luno emyezi 2 tweti okitegera kakiri ky'obuuzizza kisinzira ku ggwe omusajja n'olw'ensonga eyo eyafuna ekirabo ky'obwa Cafe Javas yono gwe mbadde mwogerako nti baawe yennyini yekizibu kati point yange nange ensonga yanyiigira ekyo baawe bw'aba yanyiiga yanyiiga mbu aba akimuwa anti edda yayombanga nti gwe nneeko omuntu n'atakufumbira nako yakyogera mu bantu wuliriza olwaleero nkiddamu abandaba gye bali abasajja abafaanana nga mmeeya nze sinoonya mukazi afumba kubanga mbadde sinoonya kyefu bulijjo mbadde nfumba era ekyokubiri sinoonya mukazi anzimba kubanga ebyokuzimba mmanyi gye mbisanga kwadiweya olwaleero omukazi gwe nnoonya yoyo gwe mpuliriramu emirembe period ekyo kyokyo mu bulamu bw'ensi eno nze kye nnoonya ku mukazi naawe andaba nnoonya mukazi ampa mirembe gwawoza simambuuzija n'ebirooto ebizimba mmanyi gye bagula ebizimbisibwa mbuze simanyi amanyi okufumba nze sinoonya kyefu era mba kubanga nnoonya kyefu nandigenze n'empisa n'ebirango nga nti noonya oba wuleso nti mwetera okulya nga nti kyefu oyo afumbira ssente mmeka kaakati olwaleero ekisinza okuleeta obuzibu omusajja awasizza omwana w'abandi engalo zonna zimukutuse buli kadde koza amutaddeko obuyisayisa bw'obusajja bweri mulimu abani omwana yalowooza afuna omusajja w'omu kibuga agenda omutwalako ku weekend waakiri amuliiseeko temuligendako out temuli kyakalako temugenda mu swimming temugendako mu zituwa akasajja wafuna eri enkola enkadde omanyi omusajja enkola enkadde kakati be mwabali mu kuyomba n'ogamba mbuze omukazi wange mu Cafe Javas bw'oba tomusobola nkiddamu musajja gwandaba bambi omukazi obo buulyanga status ye togisobola muleke
waliyo abasajja abo ng'ate yo status gwe gy'osudde mwattu nga bammeeya bajja musobola. Okay, mwebale genda maaso n'okubeera nga mutugoberera. Mbagaliza bye mutwagaliza akuume nno atakuumira mpeera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.